po jako akawuwo. Olunaku olwaleero abagoba ba taxi baasi Kone Special lwe bazzeemu okakalabye gyabwe oluvannyuma lw'ennaku 42 nga bazivuga bali ku muggalo. Wabula abagoba ba Special wamu ne taxi ku nsalo eyawula Uganda n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo bakukkuluma olw'omukulembeze w'eggwanga obutabajja ku muggalo olw'ensonga nti tebakkirizibwa kuyita ku nsalo okuyingira ggwanga lino erya Congo so nga abantu be basinga okusaabaza baba badda mu ggwanga eryo saako abo ababeera balifuluma. Watu hawajaonekana kuonekana. Tunawabeba kutoka Kongo lakini hawajaanja kutoka Kongo. Sasa tuko hapa tunaikaa tunasubiri sawa watu wanakuja tunawapeleka tunafikisha Kampala, lakini saa hii hatujapata watu waweza kosa. Chenye tunaomba rais afanye, tunaomba rais kwanza afungue boda kwa vile alishafungua watu waanze kutembea ndio tutaanza pata pesa, lakini hata hajafungua boda hatutapata pesa vizuri. Abakulu ministry evunaanyizibwa ku byentambula balabudde bannabyantambula zino ez'olukale obutaduumula bisale bya ntambula nga wanaakulira ekibiina Kipokopoko Executive Bus Transporters Joseph Kule wasinzidde okulambulula ku bisale bye bawooza ku basaabaze newankubadde nga bakyali batono ddala. Kyati yaffe tukoleraku from border to Kampala tutwalira mitwalo 5. Ekirala nanga nikasese butwalo 40 mitwalo 2 ne service yabadde nnungi tubali mutawaana batandise bulungi. Bannabyantambula bano si be bokka bakaaba nga n'abalala mu mirimu egitali gimu ku nsalo eyawula Uganda n'eggwanga lya Congo bakaaba twawanga ntulege nga mbano mulimu abayimbi abategesi b'emikolo saako n'abalala abawanjagidde omukulembeze w'eggwanga okwekuba mu kifuba afune omutima omuzadde abeeka engeri gy'abalambikamu baddemu okukola neyo batuuse embwa etuuse okumeketa emmwanyi. Kye tusaba bagulewo yes obulwadde gye buli era tulina okwekuuma naye at least bagulewoko naffe twalikokola kubanga okuva abalala bali mukola naye okutandika lockdown we yatandikira corona we yajjira ffe tuli waka tulina kye tukola naye abalala at least basobba wamu baba lifting. Lockdown was lifted for other people naye ffe it was not lifted at all. N'abakulembeze mu district eno ey'e Kasese embeera y'omuggalo bajasimula bugolo anti emisolo egyali gisoloozebwa mu bannabizinensi gyakeewa ekintu kye bagamba nti kikalubizza entambuza y'emirimu gyabwe. We had set for the financial year 2020-2021 which was 2.4 billion currently has been revised and now we are operating at a budget of only 500 million. You can imagine coming down from all that. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tusaba bayongezeeyo ku budde kubanga wano naffe tutagetiize Kongo. Basobole okuba nti bayongezayo ku kafyu ebeere nga emmotoka ziva wano